Eno ye program yo ensulo eyencha 103 BNTV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi omulungi tukwaniriza nate mu program yaffe ensulo yencha. Webala okubeera ng'okyogattako mu kaseera kano. Wasso otya? Mukama tumwebaza bukeeseza nga ffenna tuli balamu. Ekirabo eky'obulamu tekisangika. Naye Mukama bw'atuwa omukka ne tussa, tulaba nga tusobola okubeera ab'enjawulo bulijjo. Essaawa eno nga tugenda otandika ekyokuyiga kyaffe. Omwanjuzi wonze Ashaba Angel nga nsinzidde wano ku Kabulengwa SDA Church. Tugenda kubeera nga tusaba then tutandika ekyokuyiga kyaffe. Katweba. Katonda Kitaffe Ayinza byonna, tweyanziza Mukama omukisa guno gw'otuwadde okujja mu maaso g'enkya eno ennungi, okutendereza n'okusinza. Katonda waffe, tuyigirize ebigambo byo bino. Tuwe ebikolwa ebirungi nga tuteeka mu nkola byonna bye tuyiga. Kwe kusaba kwaffe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti obulumi ng'okula. Obulumi ng'okula. Bw'olowooza nno ku mutwe guno, ebintu bingi biyinza okukujjira mu birowoozo. Naye bulumi ki bw'osanze ng'okula? Oyinza n'ofumiitirizaamuko akaseera ako by'ozooyitamu. Naye njagala tutandike ne bebi, abaana abato. Kyemanyi batwetoolodde buli wamu. Omwana omuto bw'azaalibwa atandika okukula, tasigala mu siteegi abeeramu paka. Asooka n'abeerawo nga bamusitula ka bebi ne tukayimbira. Ekivaamu nga katandika okuba nga akatuula, n'atandika okuba nga ayavula, n'ayavula, n'amala n'atambula. Naye njagala tutunuulire siteegi eri wakati w'okwavula n'okutambula. Bakwasa ennaku. Oyinza omutunuulira ng'ayavula ayagala kutambula naye ng'agwa. N'agezaako naye talekerawo. Ayongera n'ayavula n'agwa. Obulumi buba bungi. Oluusi agwa neekosa, oluusi n'afuna ekiwundu, talekeraawo mpaka bw'atambula. Ate no tugenda olaba ng'akulira ddala n'akaza okutambula. Ffenna ne tufuuka abantu abakulu. Naye nga gy'oyise gw'amanyiyo. Nsaba tugende mu kitabo kya Makko nga tweyongera okunnyonnyola ekyokuyiga kyaffe kino. Makko essula 4 olunyiriri lwa 28. Otuseeyo? Kantuukeyo. Makko essula 4 olunyiriri lwa 28, Bayibuli egamba bw'eti: ensi ebala yokka, okusooka akalagala, ate ekirimba, ate eŋŋaano enkulu mu kirimba. Olwo lwe lunyiriri lwaffe olw'okujjukira. Ensi ebala yokka. Okujjukiramu omwana gwe tutandise naye. Omwana ng'akula, teri lunaku lw'ogenda kucwa omulabe nti kati yeeyongeddeko bw'ati, oba kati sayizi ekyuseemu. Olabira awo, tosobola kyegendereza nti wabula buli lunaku omwana ono ajja akola ki? Yeeyongerako. Okwo nno kwe kukula. Kyekimu naffe ng'Abakristaayo. Tukula mu siteegi ezo, kufaananako ng'obutonde, kufaananako nga bebi. Naye ka tweyongere okulaba mu mboozi yaffe ey'olunaku olwaleero. Bwe tusoma mu katabo kaffe kano akatukulembedde mu devotion yaffe eno oba akasimuka, tulaba omusumba eyayogera n'omuvubuka omuto. Omuvubuka ono yajja ew'omusumba ng'azitoowereddwa, ng'awulira yeetisse
omugugu n'asemberera omusumba naye n'awuliriza. Omuvubuka kwe kumugamba nti sirowooza nti nnyinza okugenda mu ggulu n'akatono, sikirowooza. Kati ekyo kye tuyinza okuta essuubi eri yenkiyita entya, okuba nga oggweddemu essuubi to the bottom line, nga tokyalinayo wadde essuubi lyonna n'olowooza nti tosobola kutuuka mu ggulu. Omuvubuka ono bw'atyo bwe yali. Naye asemberera omusumba, amugamba, musumba, nze sirowooza nti nsobola okutuuka mu ggulu. Wali otuseeko mu mbeera eyo ng'olowooza tosobola kutuuka mu ggulu? Omusumba kwe kuwuliriza. Omuvubuka n'amugamba, sirowooza nti nnyinza okulokolebwa. Wali obaddekawo n'olowooza nti nnyinza obutalokolebwa? Kiki ekyaleetera omuvubuka ono okulowooza ebintu ebifaananako bwe bityo? Yatandika okunnyonnyola omusumba, yamugamba nti yali ayagala nnyo Katonda nnyo, nga ffe era abamu naffe bwe tumwagala. N'omuvubuka ono yali akola ki? Amwagala nnyo. Era yamugamba nti yali ng'agenda ku kkanisa. Yagendanga ku kkanisa, yasomanga Bayibuli. Nsuubira naawe nga bw'ogisoma eyo mu ddiiro lyo, oba mu maka go, oba ewaka gy'obeera, oba ku ssomero gy'oli. Naye yamutegeeza nti waliwo ebibi ebiri mu bulamu bwe ebikyamwesibyeko, era ng'asuubira nti bino biyinza okumulemesa okutuuka mu ggulu. Omusumba yawuliriza bulungi, era omuvubuka ng'amaze okumugamba ebigambo ebyo, omusumba mu ddoboozi erikakkamu yamuddamu ebigambo bino. Omusumba yamugamba, okikola ebibi? Yamubuuza. Omusumba n'alyoka amuzzaamu amaanyi n'amugamba nti ebibi si byakusiisiriza. Yamugamba nti ebibi okisinkana n'obuvumu bwo bwonna. Omusumba ono yamunnyonnyola n'amugamba nti newankubadde nga tuyita mu ngeri ez'enjawulo, tetulina lukisa kusuuta kibi. Tulina okulwana n'ekibi ne tukiwaayo eri Kristo. Omusumba yasigalawo n'awuliriza omuvubuka ono, n'amujulizaako ne mu kitabo kya Yuda. Naffe njagala tusooke tugendeyoko tulabe ebigambo omubuulizi omusumba bye yagamba omuvubuka ono. Yuda 24, Yuda eriko essuula emu. So tugamba bugambi Yuda 24. Bayibuli egamba bw'eti, naye oyo ayinza okubakuuma obuteesittala n'okubayimiriza mu maaso g'ekitiibwa kye nga temuliiko bulema mu kujaguza. Amiina. Lunyiriri lw'amaanyi kanduddemu. Bayibuli egambye nti naye oyo ayinza okubakuuma obuteesittala n'okubayimiriza mu maaso g'ekitiibwa kye nga temuliiko bulema mu kujaguza. Nti Kristo ye yekka era atusuubiza nti ajja kutuyimiriza mu maaso ga Katonda Kitaffe nga tetuliiko bbala wadde olufunyiro. Ye ffe ababi abafaanana bwe bati, ekyo kisuubizo, era tukikwata mu bulamu bwaffe. Omuwandiisi omu yagenda n'agamba nti tukola bubi bwe tutanyweza bisuubizo bino mu bulamu bwaffe, bwe tutabinyweza, bwe tutabilizaamu. Kristo asobola otulimba?
tasobola. Bw'agamba nti ajja kutuyimiriza mu maaso aba akitegeeza kiri gy'oli nange okukkiriza ebigambo bino mu bulamu bwaffe bikole enjawulo. Yayongera n'amunnyonnyola ku mbeera eno kankiyite mu luzungu surrendering, okuwaayo ekibi. Era nsaba tugende mu kitabo ky'obunabbi ekyawandiikibwa mukyala White ekiyitibwa The Desire of Ages. Batukootingiddemuko ka quotation batugiddeyo kwa katundu akagamba bwe kati nti etteeka ery'obununuzi eritwoleka okununulibwa kwaffe okujjuvu mu maanyi ga Sitaani, Kristo lyatwoleka. Kristo bulijjo ayawula emmeeme eboneredde ku kibi. Yajja okuzikiriza ebikolwa bya Sitaani era yatwala ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu n'akituwa eri ffenna okutukuuma obutayonoona. Ebigambo ebyo nsuubira nga bikola amakulu mangi mu bulamu bwaffe. Kristo akoze kinene nnyo okugoba ekibi mu bulamu bwaffe ng'abantu, okutandikira eri mu lusuku Edeni. Kristo ng'alwanyisa ekintu kimu kibi. Ekibi kivudde kitya mu bulamu bw'Omukristaayo? Ekibi kivudde kitya mu bulamu bwange? Ekibi kivudde kitya mu bulamu bwo? Naye tulaba ng'atuwa etteeka. N'etteeka eryo tteeka lya bununuzi, tteeka lya mirembe, tteeka lya ssanyu. Litwoleka ekitiibwa kya Katonda, litwoleka okwagala kwa Katonda. Etteeka eryo lya kutukuuma obuteesittala okuyita mu kisa Kristo ky'atuwa. Emirundi mingi abantu abamu baagala okwawula ekisa n'etteeka, so nga si bwe kityo bwe kirina okuba. Etteeka litambulira wamu n'ekisa. Nga bw'olaba nti nkozesa ekintu ki kye tuyinza okutegeera obulungi. Eriiso lino Katonda bwe yalikola, mu abo abasoma sayansi bakulaga nti eriiso lino lirimu amazzi agalikuuma ge bayita iris. Eriiso lino terisobola kutambula bulungi bwe bati nga likalu. Nedda, amazzi ge tunywa, ebyokunywa bye tunywa biriyambako okukola ekyo ekirungo kye tuyita iris ekikiyambako, so terisobola kukola lyokka. Etteeka tosobola kulyawula na kisa. So Kristo ateekawo etteeka lino okutuyamba obuteesitala, okutuyamba okuva mu kibi. Etteeka nno lino si ddene, si zito, lwakubanga ffe abantu tulaba litumenya. Amateeka 10 ge twogerako gali ameka? 10, just 10. Tugamanyi? Ago gennyini ago 10 eri mu kitabo kya Kuva essula 2 ebisooka nga batya. Tobanga na bakatonda balala wendi. Eryokubiri n'agamba atya? Teweekoleranga ekifaananyi ekyole ekibajje, newankubadde ekiri waggulu mu ggulu, newankubadde ekiri wansi ku nsi, newankubadde ekiri mu mazzi wansi, tokivuunamiranga, tokisinzanga. Tteeka lya kumeka? Lyakubiri. Eryokusatu n'atugamba atya? Tolayiriranga bwereere mu linnya lya Mukama Katonda wo, omusango guleme okusinga. Eryokuna n'atugamba tujjukiranga okutukuzanga olunaku olwa Ssabbiiti. N'atuwa ennaku 6 tukole emirimu gyaffe gyonna, naye olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda. Eryokutaano ne litugamba nti kitaawo ne nnyoko obasangamu ekitiibwa, ennaku zo zisobole okuba ennyingi ku nsi Mukama Katonda z'akuwadde. Eryo etteeka lya kisuubizo. Ery'omukaaga ne ligamba litya?
tottanga, ery'omusanvu ne litugamba toyendanga, ery'omunaana tobbanga, ery'omwenda ne litugamba obutawaayirizanga muntu yenna, ery'ekkumi ne litugamba tetwegombanga ekintu ky'omuntu kyonna newankubadde kyamulirwanaawo, newankubadde omukyala, newankubadde omwami wa muntu munno, tokola ki? Negombanga. Ago ge mateeka 10 ge tumanyi obulungi. Ago amateeka Mukama yagateekawo kutuyamba kuva mu kibi. Ate tulina ne Katonda kyayita the plan of salvation, entegeka Mukama gy'akoze okuggya ekibi kino completely, okukigiramu ddala, to wipe it away mu bulamu bw'Omukristaayo, mu bulamu bwaffe ng'abantu. Eyo enteekateeka nayo weeri. Tulaba ng'etandika ddala mu Genesis, mu lubereberye paka mu kubikulirwa. Tulaba nga nnene bulungi. Tujja kweyongera ogiyigako nga Mukama asiimye. Naye okuddayo ku mboozi y'omuvubuka oli gwe tubadde tulaba ali mu kunyumya n'omusumba, ayongera omutegeeza nti naye era nga bwe nnali nga nkyali muto, okujja eri Yesu tekyakola nnyo makulu. Ndowooza akiraba bwe yali muto si bw'ali nga kati, azze akula mu bulamu bwe, azze akula. N'ayongera okumutegeeza enjawulo gy'alaba mu bulamu bwe kaakano ng'akuze. Mukwano atulaba amakya ga leero, bwe wali nga wakakyuka bw'okyali ne kati, olaba ng'otambula okufaananako bebi oli, oyavula n'oyimirira, oyavula n'ogezaako n'ogwa. Si kibi okwavula n'ogwa, tulaba nga si kibi n'akatono. Omwana omuto ayavula n'agwa n'asituka, n'enkya bw'atyo nekivaamu n'akaza, n'atambulira ddala. Omuvubuka ono yasalawo okukula mu mwoyo, mu mazima ne mu mubiri. Naffe Abakristaayo kitugwanidde okukula mu mitima gyaffe, nga tuleka ebibi, ebyo byonna ebitwesibyeko. Oluusi naffe tugenda ne tukwata ebibi ne tubigamba tonta. Kale teeberezaamu okwesiba ebibi. Naye Kristo ate yayagala tubite. So okufaananako ng'omuvubuka ono, tukole kinene naffe tukaabirire ekibi kyaffe. Okaabya kyenkanawa, tukaabira ebizibu, n'okaaba kizibu kimu, Mukama sirina mmere, Mukama n'otamuweeza, Mukama fiizi, Mukama munnayo olwaleero renti. Naye ate ekibi okikaabirira oba okyakyagala bulamu bwo. Nga bwe tukaabirira ebirala, Mukama atuwa ekisa. Tukaabirire ekibi, Mukama akyuse obulamu bwaffe, tubeere abantu ab'enjawulo bulijjo na bulijjo. Ekyo kisobola okubaawo olw'ekisa kya Mukama. Kristo agamba nti ekisa kye kitumalenga bulijjo na bulijjo, ate kingi olwaffe. Yatuma Omwoyo Omutukuvu ng'agenda. Yagamba nti sibalese bamulekwa, naye mbalekedde omuki? Omwoyo Omutukuvu. Banaye tetuli bamulekwa. Ekyo nze kinzibaamu amaanyi n'essuubi. Omanyi okubeera mulekwa oba olekeddwawo, naye Kristo teyatulekaawo n'akatono, yatuwa Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu gwe twogerako essaawa eno atuwulira. Era bw'ali atuluŋŋamya n'essaawa eno ne mu by'okuyiga byaffe. Oyo Omwoyo Omutukuvu yennyini Mukama gw'akozesa okuggya ekibi mu bulamu bwaffe. Olwaleero bw'owulira eddoboozi lye, tokakanyaza mutima gwo mu butamanya. Salawo Omwoyo Omutukuvu okukyusa. Nze waliwo emirundi gye nzijukirako emabega, n'owulira ng'eddoboozi likugamba munaye tewandikoze kintu ekyo, bambi tokikola. Naye olw'obunafu nagamba kangezi leero lwokka kola, naye era bivaamu tobisanyukira.
olwo ogenda okulaba ng'oli musibe nti bwe kijja omwoyo n'ayogera leero lwokka nawe Yesu olaba onaatege kandyeko kano kanyweko katono. Gye tukoma okwesiba mu mizeejo egimu tulaba nga ekibi tukiweera ddala ebbanga mu bulamu bwaffe, naye omwoyo omutukuvu bw'ayogera naawe tokakanyaza mutima gwo. Emirundi omwoyo omutukuvu gy'ayogera naffe ne tukola ffe abafunamu. Okusaba kwange kuli eri Katonda nti ffenna nze ayogera ndaba ku TV olwaleero, Mukama akyusa obulamu bwaffe, atuwa ekirabo ekyokuwuliriza omwoyo omutukuvu, atuwa ekirabo ekyokukuuma amateeka ge. Nga tumaliriza, nina akatabo ke nasomamuko nga kagamba nti ne mu ggulu tugenda kukuuma amateeka 10 gonna. Nga kinaba kirungi nga tutandise okugakuuma mu bwesigwa nga tukyali wano. Mukama atulaze nti ye tayagala ffe tuzikirire, ekibi kitutwala mu kufa, amateeka gatutwala mu bulamu butaggwaawo, kweta mu Kristo Yesu Mukama waffe. Kiki kyonna asalawo? Nze saagala kufa. Sikwagala. Bw'otunulamu okufa kwe tulaba wano nga mugenza okuziika mikwano gyaffe oba mikwano gyammwe eyo gye mubeera, tonyumirwa ng'oziika mukwano gwo. Naye nga bwe tutanyumirwa nga tuli ku nsi wano, ate okufa kuli kutya, ate okwo kwa nnaku nnyo. Simanyi oba okulowoozaako okufa okwo kugenda kutwawulira ddala emirembe gyonna. Katonda atusaasire kubanga yatusaasira nadda. Naye Mukama atuyambe nti tujja kufumiitiriza ku bigambo bino olunaku olwaleero, tusalewo okubeera n'obulamu obutaggwaawo nga bwe butuweebwa kirabo. Muganda wange, mukwano gwange, taata wange omulungi atulabawo ne mama wange omulungi ataddeko TV eno olwaleero, ng'ofuluma mu nnyumba y'olunaku olwaleero, salawo leero gambe nti ekibi gundi ne gundi, Mukama nsaba okijje mu bulamu bwange. Ebyo tuba tubimanyi, nze mmanyi ekyange ate nga sobola kugamba nti gwe kino kye kikyoba kibi, naye gwe naawe obimanyi ebibyo. Tuleme kwerimba, tukabirire ebibi byaffe. Okuyita mu lunaku lwonna, Mukama atujjukize ebigambo bino bye tuyizeeko, bisobole okukwata ku bulamu bwaffe ate ne ku bw'abalala. Weebale nnyo okubeera wamu naffe mu puroguramu eno. Tugenda kunzika nga tusaba. Tusaba weewombeeko olw'okusaba. Katwebaze. Katonda, otwagala, watugula n'omusaayi gwo gw'omuwendo omungi gwe wafa ku musaalaba. Tewali kyakutta Mukama wabula ekibi kyaffe, ebibi byaffe. Ekyennaku nti tukyabyagala, tubyesibako. Tusaasire nno bikyawa Mukama. Tuwe okubifumiitirizaako, tubikaabirire nga bulijjo. Mukama obitwale. Bwe tukaabirira nti twagala emmere, ogituwa. Tekisingawo nnyo Mukama nga tukaabiridde ebibi byaffe. Tukwegayiridde Katonda waffe ayinza byonna, n'olunaku olwaleero tuwa amaanyi okuwangula ekibi. Tutambuleko naawe, kwe kusaba kwaffe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.